Weesibe bbiri. Uterevu okola kyamannyo kwekumira ku Lutime Gagadi Delta TV n'okubeera ng'ogoberera programu Weesibe bbiri. Of course tubeera buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 4 zennyini okubeera nga tukuba toki n'okubaganya ebirowoozo mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nze Moses Wamala, abali ku mikutu egy'enjawulo, abali ku YouTube, abali ku WhatsApp, namwe abali ku Facebook, of course obubaka mbufuna era ojjagenda dda maaso obeere ng'ossaako obubaka bwo mu kitundu kiri ekisemanja kubeera nga mbeera nga mbusoma. Ekibuzo kinalese mu ddiro kya kutegeera gwe nga munnansi kuba eno programu yamwe njagala nnyo okutegeera gwe omuntu wa wansi asasula omusolo ate era alina okubeera ng'afuna services oba enkola za gavumenti zonna. Olina okubeera nga ekyo ky'olwaleero obeera ng'omujulizi otubuulire oba ddala kituufu gavumenti mu kisanja kino kuva 2016 abakulembeze bonna bakoze ekigwanidde okulaba nga gwe munnansi kituufu weeyagalira mu nsi yo n'okufuna ebyo nnyini by'ogwanidde okufuna. Ojja kuyita ku ssimu mu dakika ziri ezisembayo saako n'okubeera ng'ossaako comment yo ku live stream eri ku Delta TV Uganda ku Facebook. Comment zammwe zatandise dda okujja, nja kubeera nga nzisoma. Nkyali n'omukulembeze w'ekisinde ekya Yellow Power mukyala Shamim Nanfuma, yes, ajja okubeera nga mu kitundu ekisoose alina ebintu by'atangazizzaako kyenjagala okusooka oba byenjagala okusooka okutegeera ku ground abali wansi be batuukirira. Atugambye balina of course ba members omutwalo nga gumu na kitundu n'abantu abacoordinating oba balina okukwanaganya emirimu gy'ekisinde bali mu 3 n'okusoba. So njagala tutegeerere eno gye bakola ground work gwe bakola oba ng'ekibiina abawagira ekibiina kya National Resistance Movement omwaka 2021 banaasobola okusaggulira President Museveni in case it's part of the mission akalulu okulaba nti at least KMP oba ebitundu bya Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo basobola okubeera nga balinako enkyukakyuka gye bakoze. Mukyala Shamim, wetugendere mukummulako mbadde njagala obulye Munnayuganda mwenga abali ku ground ebizibu byolaba bannansi bye boogera kuba kati mwe muli kisinde muconnecting abantu mutwalo gumu na kitundu sofa ate bakyawera Kampala, Wakiso n'ebitundu ebirala. Abantu amaloboozi gagamba ki basically bizibu ki bye basinga okubeera nga bafeesinga? Ekizibu ekikyasingidde ddala mu bantu nga nze bwendi nti ndi muntu wa wansi era njogerera muntu wa wansi. KCCA etawaanyiza nnyo abantu abeekolera emirimu gyabwe mu Kampala wano. Oli n'ava eri n'ajja n'asuubula n'alenga ebintu bye ku luguudo ku streets obiraba abasinga babitambuza na butambuza naye neeva eri n'emukwata. KCCA ekoze kyamaanyi nnyo, abantu bakaaba nnyo KCCA. Ekizibu ekirala ye poliisi. Poliisi esusse okukwata abantu aido ate abantu abo babeera tebabbye baba bavako oluusi nga ne ssente zibabuze ezibazza ewaabwe naye neebasanga neebakwata neebasiba. Kyokka omuntu akutte n'akuba omuntu akatayimbwa ne bamusiba emyezi 2 oli ne bamusiba omwaka mulamba. Ebbula ly'emirimu mu malwaliro. Amalwaliro fayini weegali, gavumenti egezezzaako okuteekawo amalwaliro naye ate temuli bikozesebwa. Bamaama baffe bazaalira wansi tebalina kwe bazaalira, ebikozesebwa tebabirina n'eddagala teriri mu malwaliro. Byebizibu ebisinga. Emisolo nagyo gikola kyamaanyi nnyo ku basuubuzi, in fact ku bantu bonna, kubanga omusolo bw'oguleeta n'oguteeka ku kintu naawe consumer obeera affected kubanga kiba kikostinga ssente nnyingi. N'ebirala bingi nnyo ebisinga okuluma abantu naye nga ekikulu kya byonna mu bantu abeekolera emirimu gyabwe KCCA, poliisi, emisolo, ebyobulamu. Olowooza nga ggwe kuba kati olwedde owagira National Resistance Movement tukimanya ekyo, olowooza lwaki ekibiina nga kyowagira kikyalemeddwa okubeera nga kisolvinga oba kigonjoola ebizibu binene? Olowooza ki ekiganye? Ekikyaganye be babaka. Kuba buli kimu buli sekita erina ababaka abagikiikirira naye kati omubaka oyo waba tali mu position okuyamba abantu abo oba okuyamba abantu be mu buli sekita kyekireese obuzibu okulaba nga tebituuka eri bantu abo naddala wansi. So ekituufu kiri nti tugambe nti kya bukulembeze
abakulembeze okubeera nga tebakoze kye bateekeddwa kukola. Obukulembeze bukyamu era tebukoze ekyo kye buteekeddwa kukola. Munnayuganda wakugambira lwaki temukkiriza ng'ab'ekibiina abantu ne balonda omukulembeze omulala. No, sigamba ate mukulembeze wa ggwanga. Anti yabakulira bana ye fountain of honor. Ndi kuba abakiikirira abantu kuba kati ye ffe twerondera abantu abo, omukulembeze si yabalonda. Obukulembeze olowooza abantu bwe basalawo nti obukulembeze bukyuke mu ddembe, ebintu bino bisobola okubeera nga bigonjoolwa? Ekyo sisuubira nti kisoboka. Abantu okuva eri ne basalawo nti obukulembeze bukyuke. Ogamba obukulembeze nti kati obukulembeze bwonna, of course tuli kati ku leadership ya NRM. Kubanga ebintu ebyo bizze bikolebwa weewaawo ebikoleddwa naye ebiremye bikyagaanye. So tulina kati kutereeza, so si kujjawo ate bukulembeze. Tulina kulwana kulaba nga tutereeza. Wembanga mutereezezza myaka 34 kati Shamimu ng'ebintu. Of course guno guweddeko Shamimu okubeera nga bino gikyagaanye emyaka 33 okubeera nga bikyagaanye okutereeza. Twandibadde tuyisa n'engalo mu maaso nti eggwanga lyaffe lirimu ku nsi erina emirembe nti tulyeyagaliramu bulungi. Kati siraba wogamba nti ebisinga biganye ng'emirembe kwotudde. Okinete ensonga zogeddeko z'amaanyi nnyo, ebyobulamu bw'obeera ng'okyabikuba mu kennyini omwagizi w'NRM n'ekisinde ekya Yellow Power, ebituli, ebbula ly'emirimu, kubeera nga poliisi naye ng'ejja ekwasaganyamu ebintu. Ekibuzo kiri nti Pulezidenti ensonga zino azimanyiiko kuba nti wamuyinza okuba mwamusinkanako? Pulezidenti ensonga ezo azimanyiiko, y'ensonga lwaki olaba nti emabega kaawo yavaayo n'alagira abasibe bonna be baasiba be bakwata edo bateebwe. Singa yitazimanyiiko teyandireactinze. Kyova olaba abantu abo baasumululwa. Kati naye ebintu ebyo engeri gy'amanyi nti biri eno wansi gy'atatera kutuuka, kyova olaba amaanyi naye akozaaki yeesitukidde. Kati yazze n'atuuka ku ground n'amanya biki ebiruma abantu. Era nkakasa nti byonna bigenda kugonjoolwa. Bigenda gonjola mu kisanja mu guno mwaka ogusigaddeyo oba tulowooze nti byonna tukyalina ne 2021 kasi ekisanja kye tugenda omwongera buli kimu kigenda kugonjola. Ensonga y'okutunuulira nti bingi bizze kumpi byogeddeko ebisinga bizze bibeerawo ebizibu naye nga tebigonjoolwa nga biri consistent nti bijja bibeerawo. Lwaki olowooza nti NRM erina ebintu mu myaka n'emyaka egizze bigirema nga ebbula ly'emirimu, emisolo emingi, ebyobulamu? Olowooza lwaki kikyaganye? What's the problem okuba nti ebintu ebizibu bikyalemedde ng'oggyeko ekyobukulembeze? Ekikyalemeza ebintu ebyo nze simanyi lwaki neetooloolera kuba ntwaba delivering services kubanga kyandibadde tekiremwa essaawa eno naye abantu bano abalina okututuusaako ebintu naddala wansi kubeera olaba nga percentage mu bannayuganda bonna kikosa abantu ba wansi. Nti tetuyina muntu ayamba ffe abali eno wansi kututuusaako bintu ebyo byonna. Ensonga lwaki tulaba nga ebintu ebyo byonna gavumenti eriko ebiremi okutuukiriza lwa nsonga ya delivery sigyendaba. Mu nsonga kuba bangira ekibuuzo batansadde okibuuza ekisinde okubeera nga Yellow Power ate era mukwatagana katibu nnyo nkiwane NRM tesimanyi oba secretariat na buli omu abarecognizinga mu kibiina. Abantu bayinza okulowooza nti kino kiyinza okuba kyaleetebwawo okuwakanya kisinde kya Bobi Wine ekya People Power. Ekyo kyogerako like Yellow Power is it competing with People Power? Njagala okutangazaawo olw'ensonga Yellow Power teyakajje etandike. Yellow Power yatandika emyaka 2 mabega ng'eva mu union. Bw'eva mu union nga bwe nagambye nti twatunira nga waliwo obwetaavu bw'okugezaako. Wakati ffe tugezaako okukola emirimu opposition gye yandibadde ng'ekola kubanga mu butuufu bwakyo nga bwe nagambye nti nze sirabawo opposition kitegeeza oludda oluwabula gavumenti. Naye ate kati bano abaliwo bo bakikozesanga oludda oluvumaganya gavumenti. Kati ffe tugezaako okukola ebyo nti nedda mu bye mugamba nti gavumenti tekoze eki tetereezezza. Ffe tuvaayo okubasomesa ne tubagamba kati bino gavumenti byekoze ebikyaganye ne tugezaako bitereeza okugezaako tubanga abawabula tutereeza kiri okugjawo kino. Era teriiwo nti ekuba People Power. So temugenderedde kubeera nga mu competing oba muvuganya na People Power? Eriwo kuyamba abantu abo
kutumbula mbeera z'abavubuka abakyala bakadde n'abantu abalina ebibiina byabwe by'obwegassi. Okubeera nga mutambula oba nga mubeerawo mulina ebikozesebwa birina okubeera nga kuba resources. So far emyaka kati guno nkiwa gwa kusatu gwe mugenda okubeera nga mutambula. Mutambuza mutya in terms of finances era omuntu ayinza okwebuuza ani funding oba ani ateeka mu Yellow Power ensimbi? Tuli bavubuka abeekolera era Yellow Power nga bw'omanyi nti nze ngikulira era nze nfinansinga buli kimu, buli mulimu gutambulira ku nze. So yegwe afandinga ekintu omuntu ayinza okwebuuza nti ye omuwala omuto omuvubuka sente azijjawa nga abalala bazikaaba. Omanyi kati buli kintu kiba nakwewaayo kasita oba nga oyagala ekintu weewaayo n'ekitono ky'oba olina osobola okisacrificinga kuba oba oyagala okubaako kyotuusa eri abantu. Kati nze neewaayo ku lw'omuntu wa wansi nga mpita mu Yellow Power okulaba nga ntumbula abantu kyova olaba sifaayo ku kiki kyenteekamu manyi nyamba abantu. Yellow Power teriwo okusagulira President Museveni kalulu 221 kuba omutwalo guno ogumu n'ekitundu beera nga Wakiso Kampala nga beba members ngate in case beho bennyini ababeera mu bitundu ebyo omuntu ayinza okugamba nti mwandibanga muze kusagulira President Museveni akalulu mu bitundu bino ebikyaganya okubeera nga bikyuka okumuwagira. Nga bw'owulira nti Yellow Power of course webeera ne candidate wayo tesobola kugaana kumunoonyeza kalulu. Era ekiseera bwe kinaatuuka tujja kuba bamu ku abo abamunoonyeza akalulu. Naye nga sigamba nti yateekebwawo kunoonyeza specifically kunoonya kalulu. Nagambye tuliwo ku developinga mbeera z'abantu na kugezaako kubakuŋŋaanya babeere bomu. So etegeeza tewali kizibu kyonna bemulaba nti President Museveni kuba bamu bamwendosi nga adde okubeera solo candidate mu kibiina nammwe bwe mulaba nga seeka oba neeka etudde nga ne mukkiriziganya nammwe kennyini so temulina muzibu kuvaayo muwagire oba mu supporting NRM paka myaka egijja? Tonkyusa ku kintu kye naadde ngambye mbadde ngamba bwe nti Yellow Power nga yo bw'owulira nti Yellow Power teriwo kugamba nti ejja kunoonyeza muntu kalulu. Eriwo ku developing abantu mbeera z'abantu kyenayogeddeko kya mobilization oyinza okuba wawulire kiringa ekitegeeza nti kyakumobilizingira abantu banoonya bululu kubawagira nedda. Okumobilizinga ntegeeza okuŋŋaanya abantu abo mu bungi abaisudde abavumirira gavumenti terina kyebakoledde nga beetaaga okuyambibwa tubateeke ewamu kuba era tosobola kuŋŋaanya abantu nga tosobola kuyamba abantu nga tobamobilizinze kujja bumu. Naye nga omuntu yenna abavuddeyo so mobilization gye mukola si ya byabufuzi. In case munabyabufuzi azze nga kati gwe tumanyi President Museveni muli mu bitundu byasinga okwetaaga Kampala, Wakiso n'ebitundu ebirala. In case azze abataddemu obukadde 5 nga bwe tulaba ejo yawadde ab'Amasiro Buganda obukadde 3 namwe nave n'abagonnomolako obukadde 3. Ekibiina kiba tekiyise nga kati ebyobufuzi bye bisinga. Era ebyo ebisatu oba 5 byaba atuwadde tuba tukwata bibiina bye twakuŋŋaanyadde bano baneekolera ngatto bano nkuba bana babajja bano bantunda chapati bonna abantu bawansi tuba tulina kubongeramu bongezi maanyi. Omulamwa gwaffe gwe guli awo si kugenda kuzikolamu ate campaign oba ffe tuzirye ffe tuba tuli mu kutumbula kiri. Abantu ebizibu bye tusinga okusinkana mu bintu bino bwe biti mu groups bwe ziti beziteekebwamu sente. Of course tulaba nti abantu abatuufu si be bafuna omugabo guneeno. Munauganda kakasa atya nti Yellow Power ebintu nga bwe bizze nti for instance waliwo obuyambi oba abantu abataddemu ensimbi regardless oba bannabyafuzi oba si bannabyafuzi bukakafu ki akulaba bw'ogamba nti ddala kituufu sente zituuka ku muntu oli yennyini agwanidde okubeera ng'abifuna. Tulabye bingi President n'aleeta ebyuma awamu oba byakubajja abantu abatuufu ne batabifuna. Alina gye yatwala ekyuma ky'amata ne kibbibwa, alina gye yatwala bintu bingi ebizze bikolebwa.
kati nze ndowooza obuzibu buva ku bantu kubanga temulonze kakiiko katuufu kuba nsuubira akakiiko wema mukoze akakiiko akatuufu mubeera ne treasury mubeera ne ba secretary mubeera ne buli omu ng'alina obuvunaanyizibwa bwe sente ezo we zijja teziweebwa muntu nga ye of course walina obbaawo account joint account kwe zigenda ne mumala ne mukwata ne muyita meetings zammwe nga bulijjo ne muyita groups ez'enjawulo buli group nefuna kuba zibeera muba mulina okuzibudgetingira sigamba nti muzikwata nga temuzibudgetingidde ne mumanya nti group eno ekola kino etutte zino of course accountability ebeerawo. Omuntu ayinza okwebuuza nti ekibuuzo ky'abanabyabufuzi batera nnyo okukozesa abantu oba just okubeeyambisa okubeera nga balinnya amadaala. Yellow power abantu bayinza okugamba nti yes kino kisinze kubeera mu bavubuka abali desperate beetaaga emirimu beetaaga ebintu ebyenjawulo okubeera nga obulamu bwabwe bukyuka. The political factor ey'okugamba nti mugenda kubeera nga mwebalamu batya bannabyabufuzi obutabakozesa bukozesa nga n'ebigendererwa byammwe nga temubifunye. Kati bannabyabufuzi abasinga bajja nga bagala okuyisaawo ebyabwe naye kati ffe tulina ekintu kye tugamba nti gwe sooka okolera abantu sooka okolera abantu baffe abantu bano abawansi baako kyobakolera okyuse obulamu bwabwe naffe tuba tusinziira okulaba nga tukuwa obuwagizi obwo. Anti kati oli waga nti sooka obakolere waakwatira obukadde 3 n'abiwaawo. Tuba tetwagala ssente ffe tukulage nti wano wakola nga tobeetaaga ebikozesebwa bye biti bwe bigule biteekewo. Bano tebalina bwe bakolera twetaaga ekibangirizi nga kino kitugulire tutekewo abantu baffe bakolerewo emirimu gyabwe naye nga tutuwadde ssente hard cash. Of course nzijukira gwali mwaka kingwere ne president yajja ewandegeya waliwo era abakola ebintu nga engato bwezityo twaddayo omwaka guno nawo ng'atuga president bwe yatusuubiza ebintu tebinakola tebinatuukizibwa abeekato wanene waliwo abakola eby'ebyuma bwe bityo wano mu Katwe era nabo nga kyekimu sa president yavayo no ekyokuva nga kyogera nti abasuubiza nijja kubawa ettaka nkole ekya nti at the end omukulembeze avayo n'asuubiza ne bitatuukirizibwa okujjayo ekintu kiri ekyokubakozesa obukozesa. Kati omukulembeze ajja n'asuubiza naye aba n'ebintu bingi naye kati abo abakulembeze bammwe be mulina nga mmwe mu bigurupu yammwe be balina okukola follow up okulaba nga ekintu ekyo kuba bangi babasuubiza ne balemererwa okubifuna naye ate nze nga bangi bemmanyi nga mbayambye nensobola okulaba nga mbibatuusaako weetaagawo follow up. Kati omukulembeze waasuubiza ate tekijja kumbeera ku mutwe nga ye omuntu kitegeeza mmwe baasuubiza mmwe mulina okwekolamu akakiiko akagenda okulondoola ekyo kyabakoze ki kyasuubiza ne mulaba nga mukireeta. Yellow power omukulembeze w'eggwanga agimanyiiko era agitegera bulungi n'ebyekola. Agimanyi era agitegeera n'ebyekola. Agimanyi era agitegeera byekola era ne ku ground agimanyi nti gyeri. Oyogera ki ku ky'okubeera nga bw'aba agimanyi ekyokulaba nti abantu ate kiringa ekyokubeera nga abakubako abantu abalala nga ba Catherine Kusaasira baani abayinza okubeera nga ne ku ground so far babadde tebaliiyo. You've spent so far now, this is the 3rd year wamaka gwa kusatu nga muli ku ground. Kiki olowooza okulaba nga president kaakati ye yavudde n'appointing bano banaabawa okubeera nga nawo kumpi bakola ekintu kyekimu kuba mulimu nabamu abalina okumubilizinga. Ekisooka sijja kusooka kwetunuulira nga nze oba ffe nga aba Yellow power kuba abantu bangi abali mu kukayanira ekintu kyekimu oba abali mu kucomplaininga ku kintu kyekimu ate nga bakulembeze era nga baludde mu NRM. So omukulembeze bw'avaayo na appointing omuntu ebiseera ebisinga toyinza kukicomplaininga kuba yaba alaba nga kyakoze kyekituufu naye era nga Bayibuli weegambira awo nti oleka 99 ababo n'okima oli omweyabula. So ffe engeri gye tuli nti tulina ebigendererwa byaffe bya kutumbula mbeera z'abantu nga tetugenderedde nnyo ku ssente ki president zatuwadde oba zagenze ng'agabira abo kuba abasinga kye bakoze nga babawa miliyoni 3 miliyoni meka ffe tukyali bagumiikiriza nga tutambula n'emiramwa gyaffe gye tutambulirako era kyeyasalawo si kikyamu ku ye naye nga tetujja kugamba nti ffe yatusuula nga ffe Yellow power kuba bangi n'abalala betulaba ba ministers ba chairman ba NRM betulaba nabo nti nabo yabasuula n'alyoka appointinga bali abantu betulaba nti
baali tebasaanidde. Kino tekirina ngeri kyakosaamu enkola zammwe okubeera nga mulaba nti emiramwa gyammwe girina okutuukirira kuba of course bw'ateekawo ekintu ekyo ng'abangi bwe bakipasivinga nti weyajjawo like we are appointing Kano Edith Nakalema okubeera nga alwanyisiza the IGG oba the Inspectorate of Government kati nammwe temukyala nti agenda kubeera nga aba weekending oba okubanafuya olwedde mutambudde emyaka 3 ayakati alese abalala bongerezaako nga mwandibadde even abalina okukola ekintu ekyo on top tulowooza nti kino kirina engeri gye kiyinza okubeera nga obanga kyebanafuyamu kiyinza okuba kyatandise nadde okubanafuya. Tekirina bakutunafuya kuba singa kyatunafuyiza singa tukyatuwulira nga Yellow Power naye lwakuba nti mu kyoffe kye tulabamu nti abanga atasiima mirimu bantu bano gye bakola wansi eyo naye nga okunafuya tekirina bakunafuya muntu n'omu kubeera bonna n'abalala bali be balowooza nti babayiseeko bakyali mu bifo byabwe bakola era bakyalina n'abantu baabwe. Nsonga ki zoyinza okugamba omuntu kati kuba oyogedde ku kibiina nti yes abaali baggwamu essuubi goyinza okuba essuubi ng'akulira ekisinde kya Yellow Power okyalirina bintu ki by'oyimirirako n'ogamba nti ddala kituufu bano abaggwamu essuubi obukulembeze bwa President Museveni bwa NRM bino na bino bikoleddwa era mwetaaga muddemu essuubi nti bino ebirala bijja kugonjoolwa ssuubi kigwe oba oyimirira ku grounds kino ogaa ddala kituufu bano abaggwamu essuubi beetaaga otuunira ensonga eno n'eno okubeera nga bakomawo gye tuli. Ensonga esookera ddala amalwaliro gazimbiddwa. Tulaba ekiruddu wano kusala amalwaliro tulaba ekawempe enaggulu wadde eddagala libula mu malwaliro ago naye at least facilities bataddewo amalwaliro kitegeeza ebyobulamu bikoleddwako. Ne tulaba ensonga endala eya transport enguudo zizimbiddwa era mu myaka 5 mu maaso omuntu atali wano mu Uganda aligenda okukomawo ndowooza ng'afuna na driver amuvuga kubanga tujja kulaba enguudo nga zitambula zeyisinganya waggulu flyovers waziraba nga bali mu zironkinga naye enguudo nzogedde kyekyo zikoleddwa. Ensonga endala kwe kusoma abaana wadde amasomero ga UPE naye basomye education ebadde improved zezo ndowooza ensonga gwe zoyimirirako n'olaba nti gavumenti ekoze. Kwa kati tulaba nti bano abantu abaggwamu essuubi era ajja kugamba nti yes ekyenguudo zikoleddwa naye ensimbi nnyingi eziteekebwamu ezisinga twewola neewole at the end ebbanja ne lirinnya ensonga y'okulaba nti abavubuka tebalina mirimu amalwaliro teri ddagala tulaba nti oyinza okuba tolina nsonga ziri ez'essimba omuntu zagamba nti neetaaga okubeera nga nkomawo mu NRM oba okubeera nga mpagira President Museveni n'emyaka egijja kuba ebintu biyinza okubeera nga bikoleddwa enguudo zikoleddwa n'engeri ebyokwebuuza bingi tulowooza nti ensonga ziri n'abantu abali mu kibiina abalala nabo abamu abayinza okuba nga bawaddemu essuubi nga mukyalina omulimu gw'amaanyi obbazzaamu essuubi bakomewo ku mulamu omutuufu namwe gwe muliko. Kati ensonga ezo bingi bayirabe gavumenti ebisinga ebigiremye naye abantu balina okuba n'essuubi nti bino weewaawo bikoleddwa olaba nabyo bikoleddwa kitegeeza nabiri bisobola okubeera ki bisobola okubeera improved ng'ebyobulamu kuba kati ebyobulamu bikwata Ministry ya Health yebikwataganyizibwako kati ebintu ebiremye ng'emirimu kuba kituufu emirimu gyo giremye abavubuka bangi bafuluma basomye courses ezimu ate nga bangi ng'ate tebalina we bakola so ndabanga nakyo kiba kijja kutereera mpola bwe tutereeza mu ngeri y'abantu gye babaweerezaamu buli kimu kiba kijja kutereera. So okyakkiriza nti wakyaliwo space oba wakyaliwo omwaganya President Museveni oba abakulembeze bwe balina okubeera nga bakyusa okyalina essuubi?
nze ssuubi ndirina asatu gubeera abagumiikiriza okay katukome mu kitundu kino ekisembayo ojja kubeera naawe mpa endowooza yo of course ku ssimu twongere okutegeera gwe munansi oba gwali abaatulaba olina essuubi okubeera nga ddala kituufu national resistance movement obukulembeze bwonna nga buze bubeerawo okuva mu kisanja kino 2016 oba oli mumativu n'empeereza erina okubeera nga ebatuukako mwenga bannansi wesibe 2 ekomawo tovaawo